Bobi Wine agudde mu mbizi Dubai akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Rema Namakula naye byonna abikoze omugole. Dictator Amiri avuddeyo n'ayongera okutangaaza kiki ekiri wakati we ne Chozi Beki n'ebirala bingi ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Dr. Jose Chameleone ne Juliet Zawedde bananga omukwano kyegubakola kika era nga yeddanira ali mu maziga meeru bulijjo yeeyisaako kumbe Dr. Jose Chameleone akyamwagala mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo nomugimpe like era nesaba gwenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Excellence mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvie News Excellence nyongera okusabirako omwo mwenna abalwadde abakosefukosefu ntiisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi oba ng'ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente z'omukubireko enamba y'essimu era wati wamma agenda kusomera edduwa sigenda kuyisa era nga nkutandise ne Donald Trump ono olunaku olw'ejjo yalayidde yazzeeko ku bwa president naye ensonga enkulu gy'atandikiddeko yakulwanisa bisiyaga agamba nti kyatondebwa omusajja olina kubeera na mukazi n'omukazi olina kubeera na musajja so si musajja kubeera na musajja oba omukazi kubeera na mukazi era nga nze neteeka ndi omu kubaliwagira era nsaba bakyongeremu amaanyi buli bantu bwe batyo ab'ebisiyaga baba baleewo. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Awo nno wetutuuse ye olw'amaze okuteekako omukono ku swi azzeemu ofuna obwa pulezidenti yatandikidde ku bisiyaga singa n'etteeka likolera ddala ne biviirawo ddala bannange abantu bakola ebibi Sodomani ne Ggomola naye nga tebakimanyi olina omusanga n'omugamba naye okimanyi ekyokola kibi naye nga yeekangagabiriza nga atabitegeera kale munnange bwe tweyongerayo ne Juliet Zawedde wamu ne Dr. Jose Chameleone bongedde okulumya Daniela olunaku lw'ejjo Daniela yageze n'ateekayo obugambo ku Instagram ng'alaga ng'amenyesa omutima era ng'ali mu kaba netugamba bino nawe bulijjo bikuluma ate nga bulijjo badde olumya muno naye maama laavu enyiriza omusajja yanyiridde mu mwezi gwaweze ziringa wiikisi 2 zokka ne maama yanyiridde kale bwe tweyongerayo n'abaana ba Stream of Life Choir olunaku lw'ejjo munnange we batyate basinkanye omukulembeze w'eggwanga ekyabadde awo naye abantu abasinga tebakiwagidde mu baana mmwe lwaki mukoze ebintu bwe bityo kati mwesse n'ennyimba zammwe tezigenda kuddamu kutambula naye atabaala bakisanyukidde abaana muleke bakozese omukisa gwabwe muleme bateekako bigambo munnange bwe tweyongerayo n'omukulu bajjo ono nno yeepikira omuyimbi Like Music agambye nti mu music industry yonna omukyala asingayo okunyirira obulungi enkulambu era ye asaba amuweeyo ka chance munnange babeereko ne batuuse naye n'eddakiika 2 teziweze ng'ate ali mukebeza musaayi n'addunizira ono mukyala wa ono mukyala wa Tambala Emirundi Junior bannange sooka olabe ebibadde musaayi ate tweyongereyo n'agaalero bakati ekituufu ayagala ani ayagala Donizera oba ayagala Like Music naye nga otuyita sirimu tanatuukayo eno naye kindayiza nga tompa na ssente this is mine but you're mixing akange anti akako ke kali akange kana 17 bane mulondeka ani asinze okuba omulamu nze mulamu ono musanze nakupenikira bubu nani batuke bidero da asinze okuba omulamu neza mbwagga oli mulamu oli mulamu ate nze yogera nti onsanze ndi mulamu batwongera akalala bwe tweyongerayo ewa Rema Namakula mukyala Dr. Amza Ombat munnange yagenze okuyimba ku mukolo eyo ogumu olwatuuse ng'omugole amugamba sooka ojja omukyala nkuba akaama ombuulire gwe okikola otya okukuuma Dr. Amza n'abanga anyirira bw'atyo
nange ngamba jangu kubuye sigenda kusobola kulaba bigambo biki lwayogedde olw'ensonga nti mu background mubadde mulimu oluyimba lwali Mannamakula naye nga mugamba omusajja okeera ku makya n'omufumbira akantu bwe kati ne bwe kati mbugu ekiriwo kumutegeera kale bugambo bubadde bunyumanyuma naye nga lwakuba maama ab'ennaku zino bo newookera n'omukolera ki munange tebasiima era awunzeko akudduseeko kale bwe tweyongerayo ewa Chosen Becky oyo nogolaba kameramaani ennaku zino gwali naye gwapepeya naye nenga alina omusajja agenda okumukuba empeta yeetabeera buno mu Uganda abeera eyo mu America munange dictator Amiri avuddeyo n'agamba nti ekyamazima agenda kwabika omutima kubanga awulira obulumi bumuluma bw'olwa ebigambo ku Chosen Becky byagamba babloga byagamba bannamawulire ebigambo ebitali bituufu Chosen Becky okulaba yatuuka n'okwagala okuba dictator Amiri kuba jjukira ennyumba ya Chosen Becky mbwera ye kwe kuddukayo era ne bizinesi ye muganda wa Chosen Becky yagerangako olunaku lumu ono gwe bayita Ruth Kuganja Chosen Becky yamugoba ewaka bannange awo nno we tutuuse neera nga bwe tweyongerayo n'omuyimbi waffe Anita eyakuyimbira Zero Distance munange ono nno abadde amaze akabanga ng'ali n'omwagalwa we naye nga beefunirako online nga mu Nigeria olunaku lw'edyo lwatuuse nga bakola appointment nga basisinkana eziti oba Nigeria ono olwatuuse jjukira amanyi okunywamu ng'atamira avaako so kumba mu Nigeria ye mission gy'abaddeko kumukwata kumukozesa kumurepinga akaseera katuuse munange mu Nigeria n'ayagala okurepinga mwana muwala naye sooka olabe ebyabaddeyo mazima ddala n'okola omwana wa munne ekintu bwe kiti gw'otamanyi ate obedde alwana akwata mu bifo ebitategeerekeka ng'atulugunya mu bifo bye bataalabe otegeera ng'era criminal bw'abeera bannange wallahi nwanye n'omusajja amaanyi ne ganzigwamu ne ngamba mukama ntaasa abaana bange nkwegayiridde ne ngamba kyokka kati nsigazza ggwe walenga amaanyi ganzigwa enkuba bannaye gwe enkuya enduulu etasangika era nsaasira oyo omukazi agambye nti nno totuwoganira tokola ki totuwoganira bro nze ndirwaga muffin otegedde kati nnyimba ntya ne muwuliriza ate kubanga music wange wakuleekaana siyinza kuleka mu ntebe ate nga banzita nesitasobola kuba nduulu oli musiru gwe biiki gwe nze nja kuleekaana wekyetaagisiza nja kuleekaana bwekiteetaagisiza sijja kuleekaana nze ojja onsange mu bantu sireekaanira bantu sitomera bantu mbeera byange naye nze eddoboozi lyange oliwulira ndi ku stage n'okakasa nti nno ddala nange nsobola okwogera tusobola okwogera baddiya tusobola muli awo ngenyerere kyogamba mwe temumiitingangako bantu bemutamanyi olwokuba bagendeyo ne babakola bye babakoze ne mudda ne musirika ne mukaba hehehe temuyina nze kale nsabye obuyambi n'abanyambye mwebalire nnyo ddala you guys ngenda kukolayo ka live nga mbeebaza kubanga singa simmwe nga ndi mufu bw'atyo munange mwana muwala Anita eyakuyimbira Zero Distance online shopping kugamba yatambudde bubi nnyo so abawala ofuna omusajja ku online n'akuyita nti jangu tumiitinge togenda weka kuba batumanyi tomulaba nko tumanyi na biki byabeera akupangidde funayo banno nga 2 3 ogende nabo basobola okutaasa kati ono ye abadde awedde bukalaga omusajja abadde amumaze mu Nigeria kukitegedde ekintu ekyo naye nga bwetweyongerayo ate omwana mulenzi Rama Wonders ono nno nga tiktoka atabukidde abaana ba Nuupu abagambye omunange bonna bawagira Nuupu buli omu alina obulemu era alina ebigambo byawerekerezaako ebiyitirivu ennyo ate nga bineneze nga nze bezitagenda kwatula kubanga akatambi kalina mu maaso wano ye kennyini nga abyeyongera katubiraba ate tusobole okweyongerayo tunulira kapere yabadde n'ennyonta y'ennyonyi kati ye kike kyawedde tunulira Bbira yalina obuzibu bwa visa tunulira Joyce alina obuzibu bw'eddibu kati abo abantu balina ebizibu byabwe let it future do not involve your problems into other people's issues abantu balina ebizibu byabwe
buli omu alwana lulwe gwe togenda lwana nange bizibu byo nange nina ebyange byennwana blood nange nina ebyange byennwana gwe tunuulira abaana bali mu struggle bonna baliko zi damage kati yugi atunulanga amatako g'abafeero omulaba yenna musiiwuufu alina ebisundosunda atunulanga emmanenzi ne mumutunuuli tunuulira biira mumpinga obulamu bw'ensi visa yali talina bansondera nsondere tunuulira Joyce alina amalibu tunuulira Wumalukiseka alina enkovu mu mutwe alina ebyambe bye baamusalaasala mubbi tunuulira Sadamani Makebe musiiwuufu ng'amatako g'abajulizi gwe njagala obatunuulire bonna abantu abali mu struggle balina zi damage baliko obulemu kati gwe woba ng'oteredde mu bulamu do not involve mwezo stupidity zaabwe basiraana obulamu bw'abaleka ffe katutereze obulamu bwaffe kuba ffe tuyina ekyokulumirirwa mukole musevinge mudde waka abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga zezimu za Bobi Wine munange Calvin Kayanja ye avuddeyo ne yennyamira kuba mbu ye ekimbadde mu bwongo bwe abadde alowooza nti Bobi Wine bw'akwata ekkubo n'agenda e Dubai agenda kulambulako abaana abali malwaliro abalwadde kale n'abo be baasiba oba n'abo abali mu mbeera embi naye munaye mbu ye kyamwennyamiza nnyo okulaba nga yavuddeyo buvi nga talina kintu kyonna kyakoze sigenda kuba nga mbinnyonnyola kuba muyina maaso wano ye kennyini ng'agezaako ate okubennyonnyolera era nze kamba siibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra bana ye Calvin Kayanja ono omusajja alandaga. Nze nga pulezidenti w'abankuba kyeyo ndi very disappointed. Bobi Wine bwe yabadde Dubai nabadde musuubira kukyalira ku bannayuganda bali makomera kukyalira ku bannayuganda bali malwaliro kwogera ku nsonga na bizibu biruma bannayuganda mu Dubai kuba balina ebizibu ebibamala si kubatwala ku beach si kubatwala ku lyato kubanywesa mwenge kuzina mazina nabadde nsuubira ng'omukulembeze ng'abantu gwe bayinamu essuubi kwe kutuuza bannayuganda boogere ku bizibu ebibaluma era abawe ne solutions. Nabadde nsuubira nti Bobi Wine bw'anaalinnya e Dubai ajja kukuŋŋaanya abaana abali mu overstay abalwadde abayina ebizibu ne bakama baabwe abayina ebizibu ebyenjawulo era aleetere lipooti gavumenti era ng'omukulu awubeko n'olubulu ekigere ku embasiizi okulabira ddala zikola emirimu gyazo okulabira ddala basobola okubeerawo ne delegations wakati wa gavumenti ya Uganda ne gavumenti zino oba kale okwogerako n'omukulu yenna ow'e Dubai wadde ow'e C1 ku nsonga eziruma bannayuganda ekyo saakirabye. I'm very disappointed. Omukulembeze twabadde tumusuubira okubuulirira abavubuka bano butya bwe basobola okukozesa ensimbi ze baagenda okukola ku mawanga okwekulaakulanya si kubatwala ku mabaala kunywa munyenge kwegadanga kuba bannayuganda mu Dubai balina ebizibu ebibamala. Abannayuganda bali mu Dubai ye community mu Bulaaya oba mu diaspora ekyasinze ebizibu bali mu overstay tulina abali embuto tulina abatawaanyizibwa visa tulina abali awo ababundabunda tulina abeetaaga eddoboozi lyabwe okutuuka eka kulembeze bwe yagenze bazze mu kunywa walagi ku lyato. So I'm very disappointed nti ne ku bantu bonna abategeevu abandi badde b'encouraginga n'okuwabula abantu baffe abali mu diaspora n'otwala kapere deni amotivating eki era agambe ky'abantu bano. So
Omukulembeze yandibuuliridde abavubuka abato butebe basobola okwekulaakulanya, eyandibuuzizza nti abalwadde baluwa, abali mu makomera bameka, abalina ebizibu ebyenjawulo, tubayambye tutya, tutudde tutya n'abakulu ba wano. Nozza abavubuka abato abaagenda okukola, n'obazza ku myenge, n'obazza ku lyato, n'obazza mu kusanyuka, ne mudda mu kubasolooza, ne badda mu kwegadanga. N'omaliriza nga tobatuuziza na kubabuulira how you made wealth, bwe batya bwe basobola okuinvestinga nabo, batya bwe basobola okukozesa obuvubuka bwabwe, batya bwe basobola okukozesa akasente ke bafuna akatono ku kyeyo. Ekyo tetwakikulabyemu era tolinawe wabyogereddeko. Kimu kugenda ku lyato kubayimbira, so bukulembeze eki buno ddala bwe tukkiririzaamu. So kitulaga omuntu omukalu eri oyo gwe